akikubulidde ayanagadde okumanya ekiri technical nakyo kitegedde kakati oli waddemu kutwala kyoyagala awo nvuddewo kati ngenze wakusaasira munange president abadde ayina okulambula kwa I think abadde Masaka gweta Masaka eyo gyabadde atambulira eyo mpola mpola kakati kusaasira y'omu kwabo abawe bomukisa okugenda okubeera nga bakola kibayimba kakati bwagenda okuyimba yalina munange ekintu kyekyali kyamutula dda ku kitima nga kimuluma ndi presidential advisor naye lwaki omugwe advising nga simulabako kibanga kubeera wano Ingira Sembajjo nanangonnomulako eddimu ly'okubeera advisor we naye nga bwentuuka wali PA we tampa mukisa mulaba nekyone ngamba lwaki omwana yangaana okulaba mukama wange namubuulira namuwadde olugambo baza advisor abagaba lugambo abakolaki abawabula okay kakati no munange kusaasira n'agamba kenfunye omukisa wano nga president andabako kamubuulire nti bannange ebyokuwabulako bingi naye gwembiisa sikola ki sirabawo sokompe nze ensonga yange ginadde njagala era wendi ndi musanyufu sikyejjusa bamputange n'ennyimbe bambe ndi muyimbi ng'abantu abalala so waliwo omukwano gwange yankubira ne honorable Kasolo n'abalala ne bakola banga mulina okuperforminga nga mwe performinga ku mukolo emirala kati omukisa gwajjanga omukulembeze waali nga nyina okutuusa ensonga yange era nembeera successful. Excellence, my name is Catherine Kusaasira, Mama Kabina Nachi Omuchi Museveni Nachi Mama Kabina Nachi Akaruru Kamusai Kariwa. His Excellency Kwebaza Olokubantu Wampola Presidential Advisor Mukama wange neyanziza nnyo neyanzege naye nyine nyiike ng'omuntu Presidential Advisor okubanga I can't access you. Munze wabawo omukyala naafuna ku mutima ogwange abamugagga kubanga bwe mba njagala ekintu naye waliwo ttimba nga nyina okuyitawo mpitawo bwe mba njagala nti n'ebintu ebyasinga okumpalanya nga Catherine Kusaasira gaali mabugo eyo gye bayita NRM Nashimama mulinde omulembe gwa muba gulijja mulitukubira mulitugamba si buli muntu tasobola mutuukirira olaba n'abakulembeze bano nga bajja nga banoonya president Museveni no president Uhuru bw'aba yagala president mala kola appointment oba mala kumunoonya naye amunoonya teri atanoonya mukulembeze w'eggwanga olaba ne ba member of parliament asobola okumala ebbanga nga tasisinkana nko president wadde one on one oba okitegeera about Catherine Kusaasira kale bagenda kuleeta His Excellency naye wanje omukaaga wakati awo bambye ebintu byange abantu babyagala nnyo bwenkola ekintu ate buli muntu nangobererayo bannaye nabeera ku ekyo ne bakimalako wiiki kati tulina byakukola naye appointment yayiseemu kuba kati naye yaleese ebibuuzo yayiseemu teyayiseemu bagambye jjuni naye tebogedde ddeeti talimba tatera kulimba kulembeze talimba appointment ogiina mami appointment bagifunire oba omukulembeze talimba ndooza yakyogedde mu lujjudde yagambye jjuni naye teyogedde ddeeti wakati awo yagaye wakati awo kati bwemba ze kigendererwa kyange kinadde njagala kyayiseemu era ndi musanyufu I'm happy yes I'm happy bwoli muganga leka abantu ekino kiwala kigaga kukireke yagambye ekiwala kyange ekyo ssente kiyina muzeeyi amanyi nti ssente oyina mami sa kya Katonda bw'oba olina obulamu oba olina ssente nye bulamu bw'oba olina obulamu ne ssente oba ozirina nagambye oba mugagga kyobola bagamba obulamu bwe bugagga okitegedde yabalidde awo kyobola bagamba obulamu bwe buki bwe bugagga nkyebaza Katonda kubanga okubeera nti essaawa eno buli muntu akola analysis ye banange oba kituufu oba mugagga oba banaye nedda presidential advisor ayinza te okubanga nkyebaza Katonda okuba nti mu bantu bonna babadde e Masaka wabaddeyo abantu bangi nno wabaddeyo ba ministers wabaddeyo ba presidential advisors abalala ba member of parliament babaddeyo kubanga munade tudde mubadde na mmere ne presidential advisor muteti mwe
mbadde ntudde mbadde bantu bangi nnyo naye okuba nti essaawa noboogera ku Kusaasira I thank God okuba nti by the way erinnya lyange ly'amaanyi era munsasule kuba aba TV mbakolera ssente empitirivu kakati essaawa muli mu kukola muntu ayinza okuba ne yeebuuza n'agamba mbu kakati agambe Kusaasira yawadde abantu emirimu wano nkuwadde omulimu ekino kiwala kiganga mukireke oli wa mutawaana nnyo you are a man or a sister kyekyo nno ekyali sayiri zaawo